Omulabi wa Canon Media Uganda nkwaniriza olunaku olwaleero tubadde tubulanganya akabanga naye oluusi wabaawo ensonga ezitutaataaganyamuuko oluusi tuba tugezaako okulaba nga tubategekera kye tunaabawanga kirungi nnyo. Nkwaniriza olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa Museenene twagwingira n'ogwa Museenene munnange. Ennaku z'omwezi ziri 17 mwezi gwa Museenene omwaka 2024. Nkwaniriza olunaku olwaleero byonna gy'otambuliddeko tuli nno mu kiddedde ne wano ewaffe we tusinzira okuba nga tubaweereza kiddedde munnange, naye nga buli wondaba omanyirawo nti nno akatabo kaba kayingiddewo, tuba tusoma akatabo tukusoosootolera akatabo, ate nno akatabo ke tuliko twakatandika dda munnange nga twatandika n'essuula egamba nti nno mu neetonnya ku nsi. Eyo yali essuula yaffe esooka. Neetonnya ku nsi we yavaako ne tuzzaako essuula ey'okubiri, mu nju temuba kkubo. Kakati munaye essuula ey'okusatu bagiyita nkedde bukeezi, naye nga tetunnaba kubaako kye tukugamba munzikirize mbakuliseeyo buli omu gy'otambuliddeko olunaku olwaleero. Bw'oba ogenze gy'ogenze ne bisala munnange nkusaasirako, ate nno munnange agenze n'afuna ebirungi olunaku olwaleero nkwebalizaako Mukama Katonda. Eriyo bannaffe abafunye obufumbo, muyogeyoge munnange, naye mujjukire nti obufumbo si kunaanya wabula kuba kugenda kukola kyennyini ekibeera kyatututteyo olunaku olwaleero. Munzikirize nno tutandikire awo, naye nga tetunnaba tutandika ssuula yaffe ey'okusatu ngenda kusooka mbazzeeko katono emabega mu ssuula yaffe gye twali tumaliriza ey'okubiri eyali egamba nti nno mu nju temuba kkubo. Mujjukire bulungi nti nno mu nju temuba kkubo twagenda okumaliriza eyo essuula nga tulaba mwana mulenzi Tokiya ne maama we Tina n'omukyala omukadde gwe twamala ne tutegeera amannya nga bamuyita Buyise oba Buyise bw'omu lwakuba erinnya eryo lyasalibwako bwe lityo ne lifuuka lya Buyise, nga bagezaako nnyo okulaba nga batwalaganya obulamu, kubanga tulaba nti nno Tina nnyina wa Tokiya yagenda ewa Buyise n'amunnyonnyolamu embeera nga bwe yali, okukkakana nga Buyise abawadde aw'okwegeka oluba, era awo wennyini kambazzeeyoko katono nnyo kweyo essuula, oluvannyuma tube nga tutandika essuula yaffe ey'okusatu. Mu nnaku ezaddirira Buyise yabukeerezanga nkokola n'agenda ku mudaala gwe okunoonya omwana w'omusiraamu Bumaali. Nnyina wa Tokiya ye yasigalanga addukanya gy'awaka. Omuyise Obuyise bwe yasanganga Tina ewa Buyise yalowooza nti yali omukozi waawo, kubanga mu kukuuta obuseffuliya yali tamanyiiyo munne. Okukola emirimu obulungi n'eggonje bw'atyo kyamuviirako Buyise okumwagalanga ennyo, okumuyisizanga ddala ng'omwana we bw'oya. Essuula eyo bw'etyo bwe twagikomya. Essuula ey'okusatu nkugambye bagiyita nkedde bukeezi. Nga Tina amaze ebbanga ewa Buyise era ng'anoonyereza emirimu ebbanga eriwera, kyaddaaki yafuna akalimu ak'okulonda emmwanyi ku kyuma kye baayitanga kakutakamu, n'alonda ezo n'azimula. Ssente ze yafunanga ku mulimu yazaawuzangamu ezimu n'azisiba ku lwayi, ate n'endala n'aziwa Kamusuza zimuyambengako mu kugula emmere n'ebyendya ebirala awaka, kubanga nkwatiraako tebufuuka bumbowa. Okugenda ku mulimu Tina yakeeranga bukeezi era ng'akeera mu nsowera, ate n'ayingira n'ensiri, kubanga essaawa ze yakolanga ze baamusasulanga. Ekyuma Tina gye yakoleranga kyali kya muyindi mujubaali. Yasasulanga bulungi, naye nga bakozi be abakozesa okubula okubakutula akaligirigi. Bw'atyo mukazi wattu yakomangawo eka ng'ensowera agigobya lulimi. Buli eyamusaasiranga olw'okukuluusananga atyo ng'akalogoyi yamuddangamu nti ogw'omwana gwe gundeebuukanya. Newankubadde Tina teyali mukono gaamu naye yali mubalirizi, n'olwekyo mu kifo ky'okulyanga emmere ensu mu kirabo ekyalinga okumpi awo, yagendanga n'entanda ye ku mulimu.
ekyalinga munsonyeko katini newankubadde Tina teyali mukonogamu yali mubalirizi n'olwekyo mu kifo ky'okulyanga emmere ensu mu kirabo ekyamuliraananga awo okumpi yagendanga n'entanda ye ku mulimu eyo nno gye yavuunyuulanga ne mutabani we ekyemisana nga kituuse. Bwe yabanga akola mutabani we Tokiya yabanga yeekubira mbirigo n'ambeekuulo n'abato banne. Mu bbanga lino omulenzi yali asuumuukiddemu ddala anti yali mwana muwanvu. Abaali bamumanyi baagereesanga nti ye ne jjajjaawe omusajja agaasaaka ge gattula. Teyali mwana wa mansonyinsonyi era nga teyeekwata musoobooza. Ekyo kyamuyamba nnyo okwefunira emikwano. Ekintu ekirala ekyayongera okumufunyisanga emikwano kye kisa ekingi kye yalina ate nga mu kunyumya yeekansa. Okunyumya kwe okwo kwasiikirizanga abantu abakulu abaakolanga ne nnyina okumuyitanga abanyumizeemu oba abayimbiremu nga bawummuddemu okusaka aganaakwazza emirimu. Ategeeza nga bawummuddemuuko awo okwongera okufuna amaanyi amalala aganaakola emirimu emirala. Yalina nno obuyimba bwe bungi era akamu ku buyimba ke yateranga okukooloobya kaalinga kagenda bwe kati: kookolirooko ssekimbugu nkubira ku ndongo, kedde bukezi ssekimbugu nkubira ku ndongo, noonya bawala ssekimbugu nkubira ku ndongo, abawala abaabuze ssekimbugu nkubira ku ndongo. Bwe yamalanga okuyimba yalekeranga abantu enseko era nga ziri awo zibakunya n'amalamu omusulo. Nnyina yeewuunya nnyo omwana gye yayigira ebigambo ebingi bwe bityo era n'ennyimba ezaakwatanga abantu omubabiro. Ebintu bino oluusi byamweraliikirizanga ne yeebuuza obanga omwana we alikula. Mukazi wattu ky'ataamanya nti Tokiya mu kukwata yali nkusu era nga yali tewali kantu n'akamu kamuyitako. Buli ke yalabanga nga takeerabira ate buli ke yawuliranga nga tekamugwa nkoto. Kale nno awo ku kyuma nnyini nnyina we yali akolera waaliwo abantu aba buli ngeri. Abantu bano baayogeranga ebintu bingi ate ng'oluusi bafa gamokkola agagambo agayita n'agatayita mu kamwa. Kati nno wano munnaaye kino tekiri neeyo ku kyuma gye baali bakolera. Waliwo n'ebifo ebimu abantu abamu bakozesa bubi olulimi, oli n'ayogera agagambo. Waliwo obwana obuto, kati obwana obuto bwe butyo bukula bufuna ebigambo ebibi. Ojja ssanga akaana ka myaka nga 7 myaka 8 kalyoke kakubewo egambo gambe, naye ng'oluusi mu society eyo gye bakulira yeeyo gye bajja ebigambo nno munnaaye bwe bityo. So munnaaye mbasaba nti nno bwe muba muli eyo nga munyumyanga abantu abakulu musooke mwetegereze mulabe bwe munyumiza tewaliiwo baana bato, kuba abaana bato bano eno yeggwanga epya oba ye Uganda y'enkya. Kati gwe munnange omuzadde munnange ali eyo bw'onaatandikanga okukubawo agagambo nga tofuddeeyo kumanya nti w'ogoogerera wasaanidde oba tewasaanidde, ojja kwekanga ng'abaana abagenda okuddawo mu maaso tujja kufuna birerya. Munnaaye kabadde nga kalowoozo kangaako. So munnange nno tube nga tukola ki? Tube nga tweddako ku bigambo ebyo ebimu bye twogerera awali abaana abato. Buli we yalabanga kyekyeyongerayo ne Tokiya. Kale nno awo ku kyuma nnyina we yali akolera waaliwo abantu bangi era aba buli ngeri. Abantu bano baafanga gayogera ebigambo ng'oluusi bafa gamokkola agagambo agatayita na mu kamwa. Ebigambo ebyo nno oluusi Tokiya bye yakoppanga nga tabitegeera na makulu gaabyo. Kyekyo kye mbadde nkugamba, oluusi amala googera n'omwana nga tamanyi nti oba byayogera tamanyi na kye bitegeeza. Tina emmwanyi yazirondera ebbanga ddene kyokka yagenda okuwulira ng'enfuufu yaazo emutuuse ku mutima ate nga n'okusuzibwa nakwo akukooye. Yatandika okulowooleza ku ky'okukola ekirala ekisinga omulimu ogwo gwe yalina. Olumu yannyukanga mangu n'addayo eka. Bwe yatuukayo yakukunulayo omukebe gwe mwe yaterekanga ssente.
bwe yabalamu ne yeewuunya nnyo n'azisoma ng'aziva wakati nti zaali ziwezeewo. Omukadde buyise bwe yakomawo akawungeezi ako, Tina yamutegeeza nti yali awezezzaawo obusente obumusobozesa okutandikawo akalimo k'obwannannyini ennaku zino ke baakazaako erya neekolera gyange. Ab'omukwano bano bombi bwe baabigaayagaayamu nga bamaze okulya ekyeggulo, baakizuula nti singa Tina atandikawo ekirabo ky'omwenge, Omuzungu yali ajja kuganyulwa nnyo kubanga mu katundu ako mwalimu abantu bangi okusingira ddala abakozi b'oku kyuma eky'emmwanyi, kyokka bambi nga tebalina wantu wonna we basobola kwoleza ku mimiro gyabwe n'ekyovu, bbiya n'emyenge emirala. Essuula ndowooza teweddeeko. N'essuula ey'okusatu bwe tutyo bwe tugikubye oluku mu mutwe, essuula eyankedde bukeezi, tulaba nga Tina ateekateeka okunnyuka omulimu ogwo ogw'obwa okulonda emmwanyi ku kikuta ekyo ekyoli omusajja gwe yatunnyonnyoddeko. So Tina ndowooza omulaba mu kasente akatono ako kaabadde ng'afuna mu kulonda emmwanyi, ate asobodde okufunamu akasente, afunyeemu ekirowoozo. Katulabe mu maaso wano eno we tugenda oba ddala ekirowoozo ekyo baamala ne bakigenderako oba bakyesonyiwa bwesonyi, naye ng'agamba nti yafunawo ko akasente akamusobozesa okutandikawo ka bizinesi ak'obwannannyini. Kati ono tulaba buyise bw'omu ng'agamba nti watya nga batandiseewo ekirabo ky'omwenge omuzungu oyo gwe bayita bbiya ssaako n'emyenge emiralalala. Essuula yaffe ey'okusatu bwetyo bwewedde.